Ku Lwokubiri lwa ssabbiiti eno Paalamenti yali ekubyeko ababaka b'ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM okukosa n'abamu ku babaka abatalina ludda baayise ennongoosereza mu tteeka lya UPDF oluvannyuma lw'ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti okwekandagga ne bafuluma nga bawakanya ennongoosereza mu tteeka lino. Ekimu ku kyasinga okuteekebwako essira kye ky'okuzzaawo kkooti z'amagye ate bawozesa abantu ba bulijjo. Kati nga terinnateekebwako mukono tunoonyezza ku bannamateeka okwongera okutumenyeramenyera ku buwaayiro obuli mu tteeka lino obuyinza okutwaza omuntu wa bulijjo mu kkooti y'amagye. Era emisango gyonna egyekuusa ku by'obufuzi nga Mwami Yoweri Museveni awulira ayagala omuntu aleme kuweebwa bbeeru, buli omu tweteekereteekere General Court Martial. Batubuulidde nti ku mulundi guno omuntu wa bulijjo waakwekaabira ng'ennongoosereza zino za kutwaliramu bannaalumanya ne basaalumanya. Buli musango gwonna kati oguli mu penal code singa oba oguzizza ne baga nti kuliko omujaasi ali magye n'obeera civilian gukutwaza mu General Court Martial. Kati omuntu okusangibwa n'ekintu ekyefaananyiriza eky'amagye gwe kijja kuba kizibu okuwona. Wakati ogenda okulanga byonna bye bongeddemu zikawunda suuti obukofiira obwo mulimu n'ebirala bye baze bagazya ne zigambuutsi n'engato abamu ze mwambalo ojja kwesanga oyambadde engato bagamba eno y'amagye bakukwata. Okusanga n'ekyokulwanyisa kyonna kibaga nti se monopoly of UPDF ate we babilistinze mu schedule eri byonna kumpi babimazeeyo. Ku kyakawaayirako omuntu wa bulijjo okuvunaanibwa mu kkooti z'amagye singa anaaba yeekulubeesezza ku munnamagye azzizza omusango bategeezezza nga bangi abagenda okulugwamu nga tebamanyi. Oyinza okuba omuntu wa bulijjo naye bakusanga ng'owerekera omunnamagye oba ng'agenda kuzza musango nti nabo baba bakuteekako omusango ne bakutwala mu kkooti ey'emu. Baba bakusanga nga omuyambyeko bwe bagamba mu luzungu kye bata aiding and abetting olayinza okuwava kuzza musango najje wuwo n'omugulira olugi n'omuteeka omuteeka mu mmotoka ino omuntu ayinza okuba okimanyi oba nga tokimanyi nti ava kuzza musango. Baga nti bakutte wabbi akasimu nga bino bye bavunaana Eddie Mutwe ne bakuteekako omujaasi nga bakutwala mu General Court Martial. Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago agamba n'abalimi abagula ebijimusa bye bateekenneenyezza abalabudde balye kamanye. N'ekimu ekikwatagana n'ebijimusa waliwo chemical nga eyo yabijimusa bye bateeka mu nnimiro bakikolamu ebintu ebiri explosive kakati ekijimusa ekyo nakyo kiyinza okutwazisa mu General Court Martial singa bakusanga nakyo. Bannamateeka bano bakakasa ng'ebbago lino bwe lyaleeteddwa okukakkanya abatawagira gavumenti kubanga enfunda nnyingi balabiddwako nga baggulwako emisango emijweteke nga ku mulundi guno baakukomekkerereza mu kkooti z'amagye. Lujja eyatta Lwomwa era nga n'omusango yagukkiriza ali mu kkooti za bulijjo nga n'emmundu yali gyagirina naye Machete ng'alina bubeezi belt Red Beret n'omutwala mu General Court Martial. Kati eyo ya arbitrariness gye bataddewo. Anthony Asiimwe ng'ono mumyuka wa pulezidenti w'ekibiina ekitaba bannamateeka ki Uganda Law Society ategeezezza ng'emisango gyonna egyateekeddwa mu bbago lino bwe gigwa mu mateeka amalala nga talaba nsonga lwaki bagyesibyeko. Emisango egimu gy'olaba gye batadde mu teeka eryo ng'ate ne kkooti zaffe n'amateeka gaffe amalala nga Penal Code Act n'amalala g'enjawulo gasengeka bulungi olwedde emisango egyo tugirina mu mateeka agamala nti omuntu asobola okutwalibwa mu mbuga z'amateeka n'avunaanyizibwa nga bwe tuze tubiraba. Lord Mayor Erias Lukwago agamba essiga eddamuzi lyateereddwa mu katu okukosasa abawaabi wa gavumenti mu kuwaaba emisango nga bwe kirambikiddwa mu mateeka kuba mu kkooti z'amagye talinaayo buyinza. Mu Uganda ssemateeka spiriti eri nti emisango gyonna egigenda mu kkooti giyite mu ofiisi ya DPP naye General Court Martial tegiyita mu wa DPP. Kakati mu bufunze ani asalawo musango ki ogugenda mu kkooti eya bulijjo ani asalawo musango ki ogugenda mu General Court Martial.
mu kiseera kino omukulembeze w'eggwanga yabulayo okuteekako omukono ku tteeka lino, wabula oyinza okugamba liyinza obutatwala bbanga ddene nga tannalissaako mukono, anti olwayisiddwa liti ye kennyini n'avaayo n'ayozaayoza ababaka ba NRM okuliyisa, ekyayongedde okulaga nga bw'ali baddemu n'omukono ogw'amaanyi. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV. Let's have it. Clause 36.